teri muyimbi wa Uganda okuva Uganda lwe yali ebeddewo nga yakola bulungi nkiddamu mu kamera nga yakola bulungi okusinga abayimbi ab'ekyasa kya 12 taliiwo. It's on record. Both locally and international. Number 1. Nze njagala ondageyo kubanga bino byonna bitukola tubikola kufunamu. Kituufu. Oshegedde. Njagala ondageyo omuntu nti yayimba dda naye ayina amakaage gaagali ku lusozi buli omu agamanyi ng'olwaleero. Njagala otayipinge mu Eddy Kenzo's House, Bebe Cool's, Chameleone n'abalala then oteekemu Dani Mugula oteekemu nedda ne bwaba kafeero nti bafudde nedda ssebo awo tetugendawo siwe Kenzo lekerawo okuyisaamu abayimbi amaaso. Ekikuwaga kijja kukka. Kenzo otumanyidde nnyo. Kenzo toyinza kusinga sipapa kufuna sente. Kenzo simanyi black white, simanyi ani bright wine, simanyi ani ali luzira ne sipapa ali luzira. Baali bamaanyi abasajja naawe mu gavumenti ya Museveni omanyi toyogerwako, omanyi buli kimu kyaggwa. Nedda bukulinze mu kkoona erimu gana amaziga getukaabiye mu music wa Uganda ne mufuna sente nga muwaayo feesi zaffe n'amannya gaffe ne mufuna sente ne mumala ne muduula nti abo tebalina makulu. Gwe tyoboola kola buli kyoyagala kyonna kuba otambulira mu Lukeze Bay, kuba oyina abakukuuma bannasulu baabakuuma. Uno n'abasirikale babadde mu gavumenti ya Museveni nga babakuuma. Bw'atakubangako wadde atafulumyangako na ssasi gwepankira mu gavumenti ya Museveni gwamanyi nti oli w'amaanyi. Bw'osula mu galagi tekikufuula mmotoka. Ebyo bye bigambo byange. Naye nga jjukira nti ffe musingi ndi omu ku bantu abatono ennyo abatandika omulimu guno gufuula ensonga era ne bagwegombebwa abalala. Kubanga luli abadongo kyalinga kivumo weyisanga abadongo. Naye nze navaayo omu ku bantu nga 5 eyavaayo ne ngamba konza omulimu guno nteeka ogufuula ku kintu ekirala. Era omutindo gwange gubadde mulungi okuva emabega naye nga tukolera mu bugubi mu buzibu. Ffe tulinga bannaku zino kubanga nnaku zino owulira buwulizi nti oli bamuwadde miliyoni 4 n'agenda akole ekivulu. Ffe tubadde tukolera tekyaliyo. Kati ng'ekyo olw'okuba nti no tekyaliwo ng'olina kgenda ku muntu munno n'akugamba nti nkuwambuzi naye ojja kuzza nte. Kati n'ekintu ekyo kinene naye ndowooza nakyo kankivu nje kuba saagalayo omuntu atategedde nti omuntu ogamba nti nze nkuwambuzi genda ogikozese naye ate ulya ozze nte kitegeeza sente z'obazza nnyingi nnyo. Era nze ng'omu kyekyansiba mu mabanja agatuukira ddala mu miliyoni nga 26 nakati genkyattunka nago. Naye bwe ndaba omuntu ng'atandika okumpisaamu amaaso kinnuma nnyo. Mukadde wange Dani Mugula nze gye natwalanga ennyimba aziverifying alabe oba ntuufu n'akuddiza report n'agga nti yongeramu wano nga ntutte gita njikubira mu maaso ge. Naye kati bwe ndaba ng'omuntu amwegeraageranyako nti talina kyeyakola kwegamba mpulira nga bw'aba mu mukulembeze wange ekintu mba njagala nkigire kiri nkiveemu. Wasi wali kyemba nfunamu ki. Bannange mwenna abali wano wene komawo kyekibina mwe twegattira ng'abayimbi ab'akatongo kamu.
tutambulira awamu kati mukutambulira awamu tubadde tutambulira wansi wa federation ekulemberwa Edikenzo. Okutambulira awamu okwo tutambudde okumala ebbanga ddinduza mwaka myaka gigenda nga mirimu ebiri okusooka naye tulina obubonero bwe tuzenga tulaba wakati mu kutambula ne federation nga abayimbi abakadonkambo tukakanyizibwa nnyo bwe tubeera ne bannaffe abo. Kyamukisa mulungi nti ekifaananyi Edikenzo kyeyajjeeyo najja n'akikuba mu ddiiro n'ayita mwabirabe ku media n'alaga nti abayimbi abasookawo oba abayimbi ab'emabegako okuva ddala mu 2000 tebalina kye baakola era n'abamenya amannya n'agamba muzeyi Seba tatalina kye yakola n'agamba muzeyi Ddaali Mugula tebalina kye baakola n'okubasekerera n'abakola kye n'abasekerera kiraga akabonero kankukunala tolina kirungi ky'oyinza kufuna ku muntu ng'akuyisaamu amaki akuyisaamu amaaso. Kitegeeza ne bwe kuba nti kusasulwa tosobola kusasulwa ekyo olina kusasulwa kubanga oyisibwamu amaki amaaso. N'olwekyo tuli wano nga ffena tuli bennyamivu olwa statement Kenzo yakoze ku bakadde baffe kubanga bakadde baffe abo naffe ffenna kuba tuffe tetulinga Bakenzo mu myaka ne tutambula omulimu no gusangawo bagutandike waliwo empagi emisingi egizize nga giwanirira omulimu ogwo okuteeka okuba nti abayimbi abato oba abayimbi abaliwo basobodde okukola ki ogusanga naye okuddira ettoomi n'olikwata n'olisiimuliza ku bantu abakulu bwe batyo olw'okuba gwolina nga gwe weeyimusa olw'ebyobugagga byokoze eki byofunye ekyo si kituufu era natukyonyamiza na buli muyimbi ali wano ateekeddwa okuba nga si musanyufu kuba ensonga eyo era na kino kimulemuza endooza nga gwamu amaanyi simanyi kati kinyika kubanga wekiri ekiri ku bulamu nakuba tomanya kiri oba kinasobola okugenda mu maaso simanyi naye nga tuli bennyamivu nnyo ng'abayimbi. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design
design, okukanika emmotoka, okukusa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Omukulembeze waffe yennyini yavuddeyo n'afutyanka bakadde baffe n'atutyobola ffenna awamu okutuuka ku ekyo kye yatuuseeko. Okay, akatambi ako ke tulaba kazaalidde Eddie Kenzo ebizibu naddala mu kisaawe kino ekya Kadongokamu oluvannyuma lw'abayimbi abeegattira mu kiwayi kya Komau okubeera nga basalawo okunaabira omukulu mu maaso Eddie Kenzo Musuuza akulira Federation. Kizze oluvannyuma lw'ebigambo ebyo nga wema bwewulidde era ndowooza tulabyeko ku mitimbagano egy'enjawulo nga abantu ab'enjawulo ba stakeholders mu Kadongokamu n'abawagizi ba Kadongokamu nga bavaayo okubeera nga boogera ku neeyisa oba ebigambo bya Eddie Kenzo byazze ayogera. Twalaba ebigambo byali bingi we baava mu gundi mu bya copyright ebigambo bye yayogera buli omu n'atandika omujajinga naye ate okutuusa we yabadde ne Eddie Kenzo mu katambi ako nga bwe mukawulidde ng'agamba nti abayimbi ba Kadongokamu banaku. Abayimbi kye bagamba nti weri bajjoogo lirina okukoma ku Eddie Kenzo okubeera nga abayisaamu amaaso ng'ate bo be bamufudde ekyo kyali. Kale embeera egenze mu maaso ebigambo bingi of course ebyogeddwa ne batuuka n'okubeera nga ku ssente za campaign nti batambula bakuba ebivulu wano ne wali naye nga bagamba babanja. Kale ebintu bingi katusooke twewulirireko ebigambo bino. Naye nga vidiyo eri wano era ne ku TikTok kweri etambula n'abarespondi yes ne ku YouTube kweri ng'agamba nti yagambye mbu abayimbi ab'ekyasa ekyabwe kyasa ekyabwe beba ntino bali abayimbi abalala tebana kye baakola kitegeera n'agamba bo bokka be basobodde okuzimba amayumba amanene ennyo ku nsozi nga bono ogamba nti lusozi guno oba buziga ludda wa munyonyo hambo kitegeeza bano abasigadde bano abamukabya badali mugula bani bonna abayimbi n'amanya yagamenye gye gali abakikubira naye nga akabonero kabi okulabika nti afutyanse bakadde baffe okutuuka kuki okutuuka ku ekyo baffenna natwaliza wamu ng'ekisawa kyemugamba sinze mwogezi wa bakadde baffe bali bonna nolwekyo sinza kuba na statement egamba nti mugamba kino naye nga kyendowooza nti mpozi nga teyakuzibwa waliwo omuntu okukula naye nga takoze eki takuziddwa ngaolyayinza okwetonda nti ngeri gyenakulira ku street mala gakola ki mala gogera naye omuntu nga yakuzibwa sirowooza nti watayakola ki so Kenzo teyakuzibwa anti okukuzibwa kitegeeza kukuzibwa bakadde kati nyinza okumuwolereza nti ayinza okuba teyakola ki nga yakula naye nga teyakuzibwa ebyanjawulo. Kakati tulina bye twawulirako awo gyemuvuddeko nti abantu abamu abatambula mu kampeyini naye nga gw'omukubo temwasasula. Tetwasasulwa ne bannange bwe baliwo yatuwaayo ka facilitation kugenda kusula kulya nakola ki nakwebaka naye twayogera naye ng'omuntu akola gye bayita gentleman's agreement twayogera naye ng'abantu abakulu n'abakubi yatusuubiza ne tubyogerako naye oli wamala okulaga akabonero kalaze ku bakadde baffe kiba kikulaga bulungi tinaffe yayitayinza kutukola ki kutusasula kubanga abaatulengeza Mwabikazi abadde ng'agamba nti abayimbi be abayimba kusaidi basasula baba nosaali omu nali nkulembedde bukulembezi nga nkulembedde bano wano wali omuzeeyi mukaaja wuno asobola okunnyonnyola waliwo ne muzeeyi kibijigi muno waali ku mirimu gye twakola twasasula Mwami mukaaja tubuulireko ensasulwa yalireetera kino mwali mwakola amazima genyini nali mmanyi nti omukulu ono eyantwala yandyako Sebaani kubanga kyali kizibu nnyo ku mulimu gwe twakola
n'obudde bwe twatwala okubanga nali sisobola kusasula era nanyigira ne Ssebaale okuba nti teyansasula naye ekimpadde omukisa nti akyogedde namawulire bulijjo ne bwabadde asobola okubiŋŋamba nga mubuusabuusa nanga tayinza kubanga Ssebaale tebamuwa ssente naye nga bweri enkola ya Uganda nti omuntu lumu ayagala kulya yekka era nze nasuubira neŋŋamba munange bamuwadde ffe tusigalirewo era ffe ne tugera n'obunyiikavu bungi nga tusuubira nti munnaffe yakoze eki yatuliddeko ssente naye tetwafuna ssente era mpulira ennaku n'okusaalirwa kunene. Wali oteeseteeseko leba ssente mmeka oba mwali mukkaanyiza ku ssente mmeka? Twakola gentleman's agreement nabadde bonna twatuula ne Kenzo ne bwe nabyogeranga nze nyinza okuba nga ninga eyebuzaako mwami Kibijigiri Kenzo yayogera atya bwe twatuula nga tuli naye nga tuli egulu abatulaba yansonyi abayimbi okuva edda nga bwe tuba tukolera abantu tuteekawo olutimbe abalabi ne babeera eri abakozi ne tubeera eno naye nga waliwo olutimbe olutwawula olutimbe amakulu gaalwo oleme kulaba bifaawa bifo eno na wano wetutudde olaba bulungi out of what kati mwe abamawulire mumanyi ekifo eyo munda mukimanyi kakati nno kitukoze leero watuva ewa Kenzo wennyini ye kwe kwogera ebifaawa kimaze okukakasa nti tulina kukolera bwiriiri era ffe ne Ssebaale tubadde muli munda muffe tulinamu ensonga naye naye tugamba kale Ssebaale bwaba yalya kale naye mazima ga Katonda twafuna ssente za kutambula kulya n'okwebaka. Zaali mmeka ze yabawanga Kenzo? Anti twatambula region namba twatambula e Busoga twatambula ne Uganda ne tutambula ezo region bbiri ebbiri twazitambula bwe wagendako Kasese era ne tulowooza nti ogenze otikule nakozesa ssente zange na wano ffenna tulina emmotoka naye twagamba nti tutambulize emmotoka etya kufe kuliko alinawe nuweno numodulo etwala abantu 7 mu mateeka ffenna ne tubeera ng'omu naye mazima nga nnyini tetwafuna ssente naye tetwakyogera nga tulowooza nti tugira tusiikiriza nga bwe mulaba kino naye ye bw'avaayo n'atyo omanya anaakujja emize akolaki ageya nnyoko ng'owulira bwe batutyoboolera bakadde baffe kiba kimaze okutegeeza nti tetulina bapakasi tuli baddu baabwe kubanga yatugamba bwati yatugamba nti buli muntu yenna anaatambula nange tayinza kusigala nga bw'abadde sibe kyali yagamba tayinza kusigala oba badde olina akayumba ebusiika era ndowooza kyeyagamba tulina ne albamu ebatetugagatta nange nalina oluyimba olwetengeredde abalala mutawaanira bwereere kitegeeza ne Kenzo yantwala mutawaanire buki mutawaanire bwereere kubanga bwamala okuvaayo n'agamba n'alaga nti bakadde baffe mu ngeri eyo omuntu bwamala okutyobola okutuuka ku ekyo nga takuwadde respect omutatakuwadde respect tayinza kusasula ate kisoboka omuntu alaba nti tojjamu ekyo kyolina kukolaki kyolina kufuna kakati tulumiddwa nnyo bakadde baffe tulumiddwa nnyo abantu abo bemulaba betwalabirako omulimu gwe tukoze waliwo okufuna ssente olw'okuyimba n'okufuna ssente mu kuyimba byanjawulo waliwo bantu bangi nga asobola okufuna ssente nnyingi olw'okuyimba naye nga tagifunye mu kuyimba okufuna ssente mu kuyimba kitegeeza abantu okusasula bajje bakoleki bajje bakulabe niwabeerawo okufuna ssente olw'okuyimba osobola okufuna ssente olw'okuyimba oli n'akusiima n'agamba nkuwadde obukadde 5 olw'ensonga ze ssente oba ozifunye lwakuyimba naye nga oba ozifunye olw'okuyimba naye nga tozifunye mu kuyimba kati abantu abafunye ssente mu kuyimba muleme okujerega abantu olw'okubanga abalala bo tebafuna ssente lwakuyimba ate ogwo omulembe tegwaliko ssente za gava tegwaliko ssente za lwakuyimba zaliko ssente za kuyimba ye abantu baali bameka mu Uganda yali wansi baali bati omanyi ng'obajjawo omanyi
kati ngereza kuwanyango wano mu Uganda afunye nnyo ssente mu mupiira naye bw'owuliranga ajereka majidu musiso omanya waliwo ekikyamu omuntu akutandikiddewo omusingi asobola n'obutafunamu ekyo mwe muli wano muli bannamawulire waliwo bannamawulire abaafa n'olubi abatandika omulimu ogwo tegwalimu ssente ate kati waliwo abagugaggawaddemu naye bw'owuli agugaggawaddemu atandise okuvuma abedda bakyagera musisi bankoddiiki omanya waliwo ekikyamu omanya mu ndowooza waliwo kyalowooza obubi ensonga z'abakadde baffe music we Uganda kasi otandika omungi egamba Muzeeyi Sebatta Muzeeyi Moses Matovu Bafire Lutaaya Bakafeero Basebadduka omanya bumanya nti kyoli mukola tokimanyi asobate kale akatambi ako kawanvu kali mu dakiika nga 12 ndowooza tulaba Kibijjigiri Godfrey Musenene Serulungi tulaba Haji Kazibwe Kapo Sebavuga nga 12 June tuli wali ku front page enamasuba mu Sebo Avuga concert. Then mulimu Wile Mulwana Mukabya, mulimu Dr. Fred Sebale, mulimu William Kibuuka, Muzeeyi Celeste Kasule naye aliyeyo. Kale ebintu bingi ebyogeddwa nga we mubiwulidde naye nga bagamba nti ejjoogo emabegaawo omusumba Mamuli Katumba yavaayo n'ayogera ku neeyisa ya Eddie Kenzo na butya bw'atyoboolamu abayimbi. Nalaba ku mitimbagano abantu bangi bayambalira Mamuli Katumba okumuyisaamu amaaso, buli omu yayogera kye yasobola naye ndowooza obudde buno kiyinza okuba nga kikakasibwa nti Mamuli Katumba bye yayogera byali bituufu kubanga bo ekiwayi kyonna kivuddeyo ne kyambalira omukulu okuba nga agira. Naye bino tulowooze nti buzibu ki Eddie Kenzo, obuzibu buyinza kubeera nga buvaawa kubanga ffe obw'olumu we tuvaayo ne twogera ku bintu bino abantu agenda kubuuza gwani naye nga nze Muzungu David era nga ndowooza ndina right esobola okwogera ku kyendaba nga si kituufu kubanga okutuuka okulengeza abasajja bano ndowooza tekyali kituufu kwabo buli omu yalina amaka tegabeera matiribona amaka olina w'okuumira obulamu bwo n'abantu bo awakufuula ow'obuvunaanyizibwa kyensuubira kubanga ku bayimbi abo sisuubira nti waliwo eyali asula mu galagi oba eyali asula mu loogi oba nga talina waakusula naye ng'alina erinnya kubanga abayimbi bayogerako we tuddayo mu mwaka gwa 1997 kubanga ne basudde yabatwaliramu abayimbi aba generation si buli omuntu avaayo n'akola ki ne yeemulisa. Tulaba ennyumba ya Hamani Semakula Basudde gye yaleka mu 1997 neggaba nga yaliyo amaka agakuuma omulimu. Ennyumba eyo mwami Eddie Kenzo omanyi mmwe obw'olumu n'ebyafaayo temubisoma oba temubigoberera. Ago ge mayumba agaali nga ag'abakungu. Wano jangu wano enaakulabye ngenda kulaga gundi ennyumba eyali ey'omuduumizi w'amagye omugenzi Oito Joko. Emu eri wano emabega wa Umeme eyo Umukat School of Journalism mwe yasookera kati naawe Umukat School of Journalism era weeri Waito Joko amaka gegamu ku nga wolaba aga Hamani Basudde era maka gegamu style yemu ne ya Prince Job Pokafero kati ovaawo osinzirirawo gamba nti tebakola oli yali muduumizi w'amagye nkulazeeko nti baali bazimba ago ge maka agaaliko obudde obwo ng'omukungu yenna ago ge maka galina okubeera nago asembayo. Bino skyscrapers bino nzimbye kalina nkoze eki bya mulembe gwammwe buli mulembe gujja naki n'ebyagwo oyagala ne bamuzeeyo n'otera obagamba mwa recordinga bubi oyagala bawo bagambe ba recording nga mwe mu recordinga so nsuubira nti twandibadde ffenna mu biti ebyenjawulo nga tuwaako abantu betusoose mu bintu ekitiibwa kubanga abasajja bano be batufudde kino kye tuli nze naawe n'oli be batufudde kye tuli era tuli bangi ababafunyeemu tubaliiriddeko tubakoleddeko amannya kubanga mwami Kenzo we mbasa erimbye abasajja bano b'oyogerera bw'otyo
be bamuzeyi Sebata bamuzeyi Dani bakakumirizi bamatiya Luyima abo abasajja be bakutuusiza ku success egyoliko okubeera ng'okulembera federation kubanga tukulabye ng'otinkiza nabo nnyo ab'ekiwayi kyo aba generation yo tebabadde nnyo bakumwanja okubeera nga bakutulira ddiiro bano b'okozeseza okubeera nga lwaki oba olumu wetubanga nga oba ebyokwogera bitubuze kyandibadde kirungi n'osirika okusinga okubeera nga tutuuka ku mbeera eno kale bantu bange programu eteekebwa mu ssente aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade twalayo omukyala oba gwe omukyala naawe osobola okwetwala twalayo mukyala munno twalayo mujjabo omulabise bulungi ng'ayambadde osobola ogenda ku Kikaya College and Vocational School bali wali ebulenga badde ne boarding arts ne sciences twalayo omwana bamubangule bamufule omunayuganda ow'enkya omulungi tokomaawo ogenda ku Be Hotel and Bar wali ensago munange osanyuseemu ku bulamu genda ofuneyo ekyokunywa ekyokulya n'okuwummula kale bwe tutyo yensonga nno endeesa ekipayopayo abayimbi abakadongo kamu bagambye ekimala Eddie Kenzo okubeera ng'otutyoboolanga tukikooye ku mitimbagano ekitegeeza wakikolera wano ku mitimbagano olowooza emabega eyo kibeera kitya ekyo omusumba Mamuli Katumba nze kyemmanyiiko kimu Mamuli Katumba kyatayagala akyogeranga bwe kiri tamanyi kubeera nga agira eno yagamba Kenzo lekera okuyisa abayimbi bayisaamu abayimbi amaaso muzeyi Sebata n'omufuula wa bigere biki kale bantu bange ebintu ebyo n'ebirala bingi byebiri mu kisaawe kino ekyakadongo kamu naye nga kitalo nnyo ekya muganda waffe Alex Waiswa mu Fumbiro okubeera nga aviiriddwako omukyala nkimanyi ffenna tumanyi moment eyo butya bweruma kale gwe n'oli awo bw'oli naye kati fumiitiriza omusajja ali mu busibe ate nga amawulire gakeera bwe gatyo kale weebityo n'ebirala bingi mbasaba mungoberere nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799. Be Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Hotel and Bar. Nsago Nakauka Road. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe